Inside Story Uganda, real source of political updates. Tulokalizing tukuleta mu ngeri yaffe etukwatako wano mu ggwanga lyaffe Uganda. Mukulu nalukola obudde ebigambo ebikwata ku lutalo tusobola byogerako mu dakika ze tulina ntono nnyo. Osogola buli wamu naye ofunako obwesiba awamu. Kinjagala onnyonnyole ekikulu kutukwatirako wa. Kasindaba kugamba bwe lutukwatirako ekisookera ddala olutalo lulimu okwebuzaabuza. Omulumbi ono tali mu kulumba Iran, ayagala kufufugaza omulabe we gwasinga okutya, bamuyita China. China buli lunaku olukya ku ggulu ayingiza mu nsi ye amafuta agaweza nga miliyoni 11 eza barrels. Buli baremu mbadde wano ngambuuza mulirwana wange aŋŋambye nti bw'okubisaamu buli baremu erimu liters 159. Kati bw'aba ayingiza miliyoni nga 11 naye bw'otunuulira etundutundu ku miliyoni 11 zigava mu Middle East ebuwarabu, naye nga 20 buli 100 gayita mukawannanda awaawo bakayita Hamus, nga Iran yeekalinako obuyinza. Kakati buli lw'otabangula embeera kiba kitegeeza nti okutambula kw'amafuta agayita awo kiba kizibu. China eyagala amafuta mangi nnyo okutambuza ebyenfuna byayo. China wantiisa nnyo eri Omumerika. Era ono okulumba kwe tekuzze nti nno nti ajjawo gavumenti, kuba ye kennyini akugamba bwana Trump nti kakati ffe tusudde gavumenti kiri kummwe abantu ba Iran okulaba nga muzimba gavumenti ki endala. Baamala kusoma ne bazuula nti bano baazimba kye tuyita institutions mu Iran. Iran ne bw'okuba oyo n'omugjawo oba tojjawo gavumenti, kuba gavumenti yaabwe erina abantu ab'ekizo. Ekisookera ddala erina parliament, erina ababaka abataka wansi wa 209, naye okujja kwabwe okufuuka memba wa parliament omala kuba musunsule. Erina gye bayita Guardian Council, erina abatuulako bali 12, 6 balondebwa supreme leader owokuntikko gwe baseeyo yagenze naye ekifo kikyaliwo. Kakati mukaaga ya mulonda Ayatollah yalonda, 6 balondebwa ekitongole ekiramuzi. Kakati ate waliwo gye bayita assembly of experts, abakugu babeera 86. Abo balondebwa Ayatollah supreme leader. Abo bankizo nnyo nabo tebagambika, be bannyini constitution. Okimanyi tosobola kwesimbawo ku bwa president bwa Iran okujjako ng'osunsuddwa akakiiko ako ke tugambye council y'aba guardians. Mu 1997 bajja abaali baagala okwesimbawo ku bwa president bwa Iran 203 ne babasunsula ne basigazaamu bana bokka. Institutions weziri oli teyafuna nti yeye kati kyenpita institution 7 enya bampuliriza. Olaba mu America balina obwa president, naye obwa president it is an institution. Nti bwe wabeerawo Obama akola bulungi nga mukakkamu, naye ne bwe baleeta Trump tayawukana nabali abasoose newankubadde yo omulaba ng'owakalaaca. Ebiruubirirwa byabwe ng'Abamerika bisigala byebimu. Era tekiri nti nno buli lwe batwala entalo nti baba baleese okukyusa obukulembeze. Singa bwe kyali, singa Libya waterevu, bw'oba ogeraageranyizza Obama ne Nyerere ng'obatunuulira engeri Obama gye yalumbamu Libya n'engeri Nyerere gye yalumbamu Uganda mu 1979, ojja kusanga nti Nyerere yali mugezi okusinga Obama mu ndowooza ennafu. Naye bw'oba ogoberedde ensomesa ya Machiavelli, omusajja oyo Nicole Machiavelli ye yagamba nti
ensi eno tetambulira ku bintu eby'ensonga, ebintu ebyensa, ebyempisa, wabula etambulira ku maanyi. Nti oli ne bw'abanga ekyakoze kya bumenyi bw'amateeka nga kibi nnyo kikyafu, naye ekikulu atutte ekyo kyayagala okutwala, atutte obuyinza bw'ayagala okufuna, atuukiriza ekiruubirirwa kye. Ekiruubirirwa kya Amerika okulumba Libya kyali ki? Kyali kyakusaanyaawo nkola yaani ya Gaddafi. Ekiruubirirwa kya Nyerere okulumba Uganda kyali ki? Kyali kujjawo Kijambiya Amini nga bwe tumuyita, nasaawo obukulembeze obuki obulala. Gw'oli waddembe obbageraageranya, naye yajja kugamba nti ye oli yafuna ebigganyulwo gy'olulumba. N'olwaleero bw'aba alumbye Trump, teyalumbye Iraani nti olw'okuba yabadde ayagala okusuula obukulembeze obuliwo, wabula yeefudde nga Naddibanga akyankalanye asobole okubaako banyigiriza, asigale nga yakyali waggulu. Naye kituyigemu kye bayita institutions, nti okugjawo kw'ono supreme leader tekirina kyamaanyi kye kikosa Iraani, kubanga wonna we bayita okuddamu okunywera wakyaliwo. Kati akakiiko k'abasatu ke kali mu buyinza. Akakiiko k'abasatu kakolebwa president abeera wansi wa Ayatollah. Ne kakolebwa chief justice, ne kakolebwa ne member omu okuva mu council y'aba guardians. Kati ako ke katembeeta okutuusa le balonda omukulembeze addako. Ono eyakattibwa ye yali president eyakwata mu 1981 n'avaako mu 1989. Oluvannyuma ne balyoka bamufuula omukulembeze owa waggulu mu nsomesa y'abashiya ne mu nnambika y'obukulembeze bw'aba Iraani. Mukyala Muzungu ne banne batudde bangambye nti muleese lecture, mutuwa lecture ey'amaanyi ku lutalo. Ebyuma badde biraba mu ngeri kati bongedde biraba mu ngeri. Naye ne kano kakulu bw'obanga ofunye omulabe wo, bw'obanga okubye ng'omugonzezza mufufuggalize ddala. Iraani yafuna omukisa ogukuba Isirayiri ne babakwoyawooya ne badda emabega ne bakkakkana, naye oyo teri kaloolo kato. Gwe bakkakkana bwe bati kati ate labayo y'omu yoyo akomyewo n'akuba ng'alinga gwatalina kye yali akoze. Owekitiibwa ambasada gw'oli Algeria. Oli Algeria ali kumpi wali nyina nikinafunye ekirala kinawulidde ng'ojja wano bwe badde nkebera mu biwandiiko ebikwatako nga bagamba nti kati olina n'olukiiko olw'okulira oli Algeria olw'okukyaza paapa w'Eklezia Katolika agala okukyala Algeria naye gwe ssentebe munnayuganda waffe tibitibi omuddugavu wawana kakongolo gugenda okuba omukulu mu lukiiko. Kale njagala obigattemu naye katono, njagala okufuna kumanya ebye Iran naye nekyo gyalo kikoneyo katono kitegeere. Okusookera ddala sebo omukubiriza w'olukiiko luno lwe tulimu, njagala nsooke nkwebaza okumpa omukisa guno okujja wano. Akabanga kabadde kaweze, nzijukira nakoma okujja wano nga nkyali oba mu lwokaano eyo mu 2011 awo. Ati saakomawo okuwaliza ati nazimanya naye nga sebo nsimanyi manye mwe tubanoonya tumaze kufuna bizibu, naye nga wankola bulungi nnyo. Kati okudda ku mulamwa okusookera ddala njozaayoza nnyo Honorable Kabanda wano, ate mukulisaayo atera okujjako ewaffe mu Algeria n'atulambulako. Kansubire nti n'ababaka abapya ba Honorable Nalukoola, kansubire nti naabo n'ayitayo. Algeria yensi etaleekaana nnyo naye ng'ekyusa nnyo Africa engeri gye yagala etambulemu. Okugeza Honorable Nalukoola ayogeddeko wano ku lutalo lwa Uganda ne Tanzania, naye ndowooza olwaleero kambabuulire muyinza okubeera nga mubadde temumanyi, naye yalwana olutalo olwo yali ensi ya Algeria. Ffe twali baana bato naye nga tuwulira kye baayitanga sabasaba. Ekyaleeta sabasaba eyo
okugiyita sabasaba yalinanga emidumo 7 kati bano bamukono bwe babeeranga ku front line ne kibayitirira kati nga komanda abeera eri ng'abantu muneibahudu bamuwulira ng'aga nti kakati ebintu biganye muleete sabasaba muleete ey'emidumo 7 kati awo wava sabasaba eyo eyatuwa emmundu ezo ng'aziyise Tanzania yali actually Algeria kati emmundu gye tuyita B21 yeyo abamu mwagirabako nga president aweereza amagye gaffe gagende galwanyise ADF emmundu eyo gye basooka okulaga eyo yasooka okuweereza ebikombolo eyo gye bayita B21 emmundu eyo okusooka ogigezesa ku lukalu lwa Afirika yatandikira Tanzania era president once Tanzania wamala okufuna emmundu ezo n'alyoka aguma n'aga nti kati kalumbe kati Libya bagenda okukitegeera mmundu ki ne gyevudde nga obudde buyise tebasobola kugira so kati ngenda kukomawo ku kya Honorable Kabanda wano kyagambye muwulirize bulungi agambye nti buli muntu asaana abeere mweraliikirivu nti olutalo bwe lubeerawo ezikosebwanga ne Uganda ekosebwa kati olwo olutalo olwaliwo mu 79 si ffe be Masaka ffe twakosebwa naye ne Tanzania yali ekosebwa naye ffe twatunuuliranga Tanzania nga n'Amini atunuulira Tanzania naye ng'eri mabega waliyo abalulwana olwo lutalo kati naffe tutunuulira wano Iran naye abali mu nsi mu lutalo olwo bangi sirowooza nti no China eyinza okubeera eyo n'esirika yo nekkiriza diiru ne zigiyitako sirowooza nti ensi Turkey first of all Turkey ensi yayo gitambuliza ku musingi ogw'Obuyisiraamu bakkaanya bulungi nnyo ne Iran mu bintu ebisinga ate mujjukire nti simanyi oba bannayuganda bakimanyi naye mu European Union tiwaliwo ensi esinga Turkey mu byokulwanyisa kati ate mu tekinologi yono omupya market share ya drones enkambwe ennyo era ezirindiriddwa kakati yeweevu egenda okuddako Iran zegenda okukosa era obuyo Iran bwegamba nti mulinde ekigenda okuddako ekitegeeza kati ekyo kiriwo ekiri naye ate njagala nnyo nze nenyigira ennyo ku kino ekyaffe kiki kye tuyigamu nga bannayuganda ku lutalo nga luno ngenda olumu nembeera awo ne bannange ne tuwulira abantu ng'oli aga nti ayagala nnyo ensi ye Uganda tyajagala nnyo ku mutima emuli ku mutima gwe ne n'agenda ngaddira nga bagenda nga bawendula abalabe bajje balumbe Uganda olw'okuba bo tebagenze mu bifo bye baagala okubeeramu naye ne beerabya nti olutalo ng'olwo nga lubadde luzze waliwo olutalo luyinza okujja nga si lwa mmundu naye olutalo ne lujja nga lwa economics kati ne bagamba katukize nga America oba European Union neva eri negamba ntugenda kugulawo olutalo ku Uganda era tutugenda jikkiriza kuyisaawo ddagala lirwanyisa balwadde ba kansa kati kizibu nnyo nze alwanyisa kubanga kati eddagala lya kansa likyasinga mu nsi yonna liva mu European Union kati watya nga nze abadde awendudde abalabe mu Uganda nga mange ye mulwadde ngenda okwikanya ng'afa so ekintu kino ekyolutalo oluli mu mwezi ensi ffe tukikozese bannayuganda ng'ekyokuyigirako tumanye nti olutalo tululi mu kalungi buli muntu yenna atunuulira mu direction eyo nti ya olutalo tululi mu kalungi kati ffe abali mu mbeera zino ezaffe eza diplomacy simanyi oba Honorable Kabanda baali babategezezaako eyo naye kati mu Algeria ensi ekiikiriddwa kumpi buli nsi mu Africa weeri erinawo embassy
kati nze nkulira ba ambassador abaliyo kuba nze mazeeyo akabanga so I'm the dean of ambassadors there so kati bwe mbeeranga wano nina okwegendereza ennyo nti byenjogera tebigenda kugenda nga biraganga position of Uganda gwe mu kisomo bannange bo gwe balina nti bo ziba nkoko bali ku free range naye kakati ffe nga badiplomats abali mu Algeria tumanye ekintu kimu nti Algeria tekiririza mu recognizing the state of Israel tegibelieving era nsonyiwa nnyo Honorable Kabande ono mukozi muwuliriza ayina byayogera ebitaasa ekyokutaasa President Museveni ataasizza ensi eno bw'omusanga nga apepeya n'aba Algeria olowooza nti Algeria yokka yeyo mugaso ennyo wano mu Africa era nabo bapepeya naye bulungi ate mu bwerufu ebirala tonaba tuvudde ku kamera tujja bijira ebirala tubyogeddeko mu bitegedde by'emmundu zaava eyo zijje wano zigobe Idi Amin ate Idi Amin naye yali musiraamu munaabwe naye baali bamugoba based on principle kakati Algeria president ayina ebigambo byayogera nabo n'abakakkanya bw'atuuka okwogera ne Palestine era nabo ayina ebigambo byayogera nabo ne bibakakkanya kakati waliwo wano waliwo ensi mu Africa wonna ndowooza tuli satubuka recognizing ensi gye bayita Western Sahara oba mugimanyi Western Sahara eriawo eri matwale ga Morocco ne ga Morocco kakati Morocco ne Israeli baliwe bati kati ate Uganda bwe tukagana ne Morocco igaya ffe tuyine mwanyi nungi nnyo mujje tujja na bawa beira isimba mwagala tujja na basalirako tinawe mutuguze bigiso Uganda neno tujeetaaga kukyemmwanyi kubanga waliwo ebintu ebimu kati nga wano waffe sirowooza nti waliwo kati ekintu abana Uganda kyebeetaaga nga yo bw'aba takiriddeko nokankana naye kati ekintu ekyemmwanyi wano manya mwezi ensi zikiririzaamu nnyo so kakati bwe tuddayo ku kino ekya president engeri gyatutaasizza nti so much so nti byaviira ddala nekuvudde buli obwa kano Muammar Gaddafi naye we baatuka omujjirako simanyi mbadde ali mukimanyi mu media world nti President Museveni ne Gaddafi baali bamaze okufuuka kabwananga nga tebakyakwatagana naye nga bintu ebya bulijjo oyagala kuyamba basiraamu bangi naye nga ebituuka mu bino ebya ideology ebyokwagala oli adwafinge ba president saabalala awo president yali abalagira ddala nti nze awo situkkaanya so kakati ekintu kino wona Kabanda kyayogedde kiririyo kyali kibadde kisoboka bulungi nnyo ne Uganda nayo okubeera involved nayo neerumbibwa naye tekisoboka olw'okubeera nti diplomatic handling ya President Museveni gyayina is actually second to no other president one so much so ate okumwako ka information yawo kayogeddeko si kumuwana bwanyi nti siyaasa abamukulu gwani yali akirindiridde tunabizokera ku makya President Mwami Egesa agambye ogambye Sub-Saharan yakaki Western Sahara yali nayo no wawo tesobola Ruto akyali version yono into anti kati kyo kyagambye tutasobola byono ze yakola nga akyali muto Ruto ze yabadde akola kati ono senior man anti ono kyagamba nti you must appreciate his experience in power kankoleko ka comment katono kubona ambassador kyayogedde Uganda teina luxury obanti kwejala Uganda
Tena betu. Tena betu. Lyakubeera na stand. Mu global politics oyo. Oyina butaba na mugongo. Oyina kola wa malaya. Ng'ogiro. Yes. President Museveni tayina you see principle. Tayina choice. Toba principle. Ayina kola wa malaya to survive. It is survival. Mu global arena ayina okusurvivinga bwatyo. Nti kubanga ekisooka tuli landlocked. Ekyokubiri olaba ekitawula olaba honorable Nalukola abadde ayogera ku gun institutions ekitwawula ku ziri ensi kati ensi ya America deep state y'amaanyi okusinga obwa president fe wano kiri the other way round oba president oba w'amaanyi okusinga ki deep state kitegeeza tuyina fragile state nti external influence esobola okujja n'eginyeenya ensi n'eyuga kakati bw'obeera president ow'ensi bw'etyo olina okuba tactful kyekiri kyempisa obwamalaya sikikozesa mu lulimi lukyamu olina okuba nga leero okyanga abamerika n'okyanga abachina n'okyanga abairani n'okyanga naye by the way ekirala kyenjagadde okuwabulamu ambassador abadde ayogera wano ebintu ebyo ebimu president Museveni tabikola nti ayina naye principle kwayimiridde no abikola kubanga akimanyi nti baliyo ebiseera ebimu baba banoonya kalulu kaffe mu nkiiko nga United Nations General Assembly nti wabeerawo lobbying waliwo ekiseera nga Isirairi emanyi nti two state solution waliwo ensi ezigiwagira ati nawe tejja kubeera bulungi naye tulobinge wano tulobinge wali tulobinge wano mubeeramu moving targets mukulogesa ekyo njagadde kitegeera naye bw'olaze nti naye akola byakola okusinziira ku byalubirira byategeera ebirala n'omumirika yennyini n'owensi endala naye akola byakola wale tebagenda mukuba kituufu tebagenda musiba yo America akozesa maanyi ono akozesa survival kamalo kubusambuza egundi engabi ekijiddusa emisinde kukola survival empologoma ekijiddusa emisinde kulya byanjawulo kano kagabi bakajibula bakajibula ke bateri abasada damuka tunasebo tolina oyinza kugambira kagabi ku muntu approving his worth for example kati ani gwe tuyinza okuyita engabi ng'olutalo luba luseewo Somalia America bonna ne babasambulira ne babakuba ne batuka ne bagamba ne Museveni ati jangu otutaase oyinza okugamba omuntu ati jangu tutaase yes no yakolera engabi bye tugambye survival okay survival sagala bano abantu underestimating decisions naddala eza President Museveni zabeera akoze. One, ambassador akugambye nti gwangalira wali ensi bbiri ndowooza kati mu Africa ensi ezitakwatagana nnyo ziringa za mirundi Burundi ne Rwanda tekikyali bubi nnyo nga bola Burundi ne Congo Somalia ne Western Sahara Morocco but before you go there Morocco Algeria because ekisinga okubatabula we West Sahara so nga tonna bakuleeta West Sahara tunulira bali abaki abanene bombi President Museveni bonna abadiringa nabo olw'obulungi bwa Uganda not ye survival buli muntu yenna politics lulina defining on politics politics is science of managing society that is survival hold on no I don't want you to interrupt everyone here now President Museveni aguza amata Algeria endagano yamaze dde okuluma initially ekizibu ekyali kitawanya na Algeria nti amata gaffe tugakamisa ngalo omuzeeyi yennyini yaofarinze okutuwa ebyuma bye tugenda okozesa nga tukamaki tutunde yent amata 5 million liters ze baagala every day kubanga wali getwali tufuna wano 5 billion nga gamba gatwala ne kati bakiriza okwongera nako almost gonna bagakole ki bagatwale Morocco etakolagana na Algeria najiguze mwanyi kati bwayagala alage nti ndi ku Algeria Morocco sagala kumanya
kiba kitegeeza emwanyize Morocco ate zeemugulako ebeegenda zigula ku Ethiopia ye naasalo naga nti nze ninga bukedde TV okola otya owa Nuupu jangu owenaale mu jangu naali wano bwati ng'egesa kuba negesa naye agamba nze ndyawo mbatunuulira era abanuupu olumu bamuvuma naga mumanyi oba muyombe so ye naasigala nga bukedde alina owa Nuupu alina owenarem alina negesa bonna ne bajja ne boogera ebiki ne bakwatagana mu ngalo olufuluma ne bagenda kati yeye Museveni nti ali ku survival kituufu naye ng'abantu be bakola ndagala comment kono kotiddemu kakati dabayo olabanga ambassador bwakuwadde ekyokulabira kya Somalia amazima gennyini ebintu ebyo ebyokugamba nti ono mutwala n'ono mutwala n'oli mutwala weesanga ng'ebimu ku byokkiririzaamu ng'olina engeri gy'obifootodde ekyokulabirako kati olaba Somalia amazima gali nti baalonda ekibiina ky'ebyobufuzi kye bayita Islamic Courts ne kibanga kyekikoze kyekiwangudde naye Amerika teyasiima kubanga bano baali bagambye ffe tujja kukulembera nga tukozesa kye bayita sharia kakati ng'olaba Irani Islamic Revolution America teyasiima newankubadde yanywera emyaka egyo gyonna kakati ogenda okulaba nga Uganda wansi w'obukulembeze bwa General Museveni ngaga ffe tujja bayambako okulwanyisa Al-Shabaab oli bw'amala okulemererwa Islamic Courts egamba ffe bitulemye abavubuka Al-Shabaab kitegeeza the youth abavubuka nga bolaba youth wing ekibiina ky'ebyobufuzi kati ono agamba nze nange nja bayamba ekisooka General Museveni kino nanti omalirize saagala kuwunzikira mujagala omalirize ng'okyalina ka chance ke saagala gaye nti mumuwadde omusajja ampunzike ye bw'aba ali wano ng'anoonya akalulu akasaba banuupu bokka oba nowe naalemu bw'aba ayagala akuwe osaba kalamba naye